Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero zizenamu abayizi abaana ng'oli wakati w'emyaka 13 paka ku 20. Olwaleero ka message kano kammwe mubeere nga mukawuliriza mukatwale nga kakulu olw'ensonga bye ngenda obbagamba bikulu nnyo gw'omuzadde ng'olina omwana ali mu myaka egyo beera ng'omuterako ka message kano abeere nga akawuliriza, oba gw'omuzadde beera ng'obibuulira omwana wo ebigambo bino naddala omwana oyo omuwala gwe ngamba bino ebigambo ng'ekisookera ddala mu abaana abawala mwabalina obuvubuka ku kyalo eyo gye muli, oli mwana musomi, oli mu P7, senior 1, senior 6, ekyamazima tosobola kugatta mukwano na kusoma. Omukwano gwentegeeza oyinza okubeera eyo gw'omwana omuwala myaka 13, 15, 18 n'ogamba nti nina omulenzi wange mwekuumidde paka bwe maliriza okusoma. Ekyo nno kiba kikyamu. Sooka otunuulira ekintu kimu ky'olina okusooka okutunuulira kwe kusoma. Abasajja abavubuka sooka obeesonyiwe. Abavubuka bano asobola okulaga nti akwagala naye ekyamazima abeera takwagala, aba akwagalako kimu kwebakako amale akusuula dduke. Ekirala tabeera naawe wekka, aba n'abawala ab'enjawulo. N'olwekyo bw'onaateeka omuzannyo mu kusoma n'ogugattamu abasajja, okusoma kugenda kwonoonekako. Kutya ogenda kuddira ebirowoozo byo obiteeke ku muvubuka ono olw'ebyo byakulimba, olw'ebigambo byabeera kuteekamu buli kawungeezi oba buli lw'owummula. Ebigambo byakuteekamu ebyo kulaga nti akwagala nnyo. Omuvubuka oyo abeera akulimba. Ekyo njagala kubuulira budde ki bw'olina okutandikiramu ebyo eby'abasajja ng'omwana omuwala asoma. Kyandibadde kikulu omwana omuwala eby'abasajja n'obitandikira wano ku yunivasite, naddala omwaka ogwo ogusembayo, n'obeera nga weetegereza abavubuka abo abasajja b'oli nabo ku yunivasite, n'ofunamu omusajja oyo agenda okubeera omusajja omulungi. Omusajja omulungi osobola omufuna bulungi nnyo, ate era osobola okumulaba nga tannaba nakwebakako bulungi. Nja kuba mbabuulira ebyo kw'osobola okulabira omusajja oyo omulungi nga tannaba nakwebakako, nja kuba mbibabuulira. Sooka omalize okusoma bulungi nnyo naddala secondary, bw'otuuka eyo waggulu osobola okutandika okwetegereza. Ekitegeeza ne Katonda abeera ajja kuwa omusajja oyo atuukiridde, atagenda kuzaala mbuzaazi baana nga bwakuddukako. Bavubuka bangi osanga akawala kaana kato myaka 13 bakafunisizza olubuto. Bw'otunuulira omuvubuka akafunisizza olubuto nga tategeerekeka, bakyamusuza ewaabwe okukakkana, n'obeera mu mbeera ey'okunyigirizibwa ng'oli lubuto paka mu kusumulukuka. Kikulu nnyo abaana abawala mubeere beegendereza. Ekirala mubeere bagumiikiriza. Bino eby'omukwano obeera ojja kubifuna obikoowe n'obikoowa singa onaaba bifunidde mu kadde akatuufu okusinga okubyanguyira. Ate bw'obyanguyira bingi by'ogenda okufunamu ebigenda okumalawo obulamu bwo. Ekyo njagala mbabuliremu abaana abawala. Abawala bangi bali mu mbeera y'okubonaabona, abaakeera ebintu ebyo, abaagaana okusoma ng'embeera eri mu kubanyiga. N'olwekyo sooka otunuulire emisomo eby'abasajja, sooka obyesonyiwe. Ekyamazima kambabuliremu abaana abawala. Oyinza okuba olina omuvubuka ng'olina omusajja gw'oyagala, ng'owulira omwagala nnyo nnyo nnyo. Omusajja oyo mu by'olowooza, mu by'olina okulowooza bino okuteeka ku pulesa, omusajja beera ng'omusazaamu. Oba kale muteeke mu nnamba esemberayo ddala ddala. Sooka weesembereze bino ebigenda okuyamba. Ng'ekisookera ddala kikulu nnyo obeere ng'olowooza ku misomo gyo. Emisomo gikwata kisooka, beera ng'olowooza nnyo ku misomo gyo nga bwe ginaabeera. Ekyokubiri, lowooza nnyo eyo ewava ssente, tegeeza be bazadde bo. Lowooza nnyo eyo ewava ssente ezo ezikuweerera. Ekyokusatu, lowooza nnyo ku mikwano gyo eyo gy'osoma nagyo, naddala egikubeererawo egikuyamba. Okusinga okulowooza ono omusajja tagenda kukuyamba, agenda okutta obulamu bwo, lowooza nnyo ku mikwano gyo gino egikuyamba gy'osoma nagyo. Ekyokuna, lowooza nnyo ku basomesa bano abakusomesa, abakuteekamu ekyo ekigenda okuyamba mu by'olina okulowooza mu bulamu bwo. Osobola omuteeka eyo nga mu kya 10. Lwaki omuvubuka ono yasembayo? Talina na kimu kyagenda kukuyamba okuggyako okufiiriza emisomo gyo n'obulamu bwo obw'omu maaso. Ensonga eyo ey'abalenzi mubeere nga mugyesonyiwa, musooke mutunuulire emisomo. Ekirala mu abaana abasoma, mu abaana abato, mukimanye nti obulwadde bungi, mulina okubeera abeegendereza. Tunula olabe nti buli musajja oyo gw'olaba atambula mu kkubo, kimanye nti asobola okubeera n'obulwadde. Mukitegedde? Gwe kyolina okusaba akasente kabeerewo aka school fees akajja okukusomesa paka waggulu eri gy'onaasembera ddala. Ate eyo mu maaso gy'ojja okufuna omusajja oyo
ajja okwagala, agenda okubeera omusajja omulungi omutuufu atagenda kumenya. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.